wala kuira mpozi nga ate otambula nange bulungi nnyo embeera eri etya obulamu busanze otya tubaye no nga tukwasaganya obulamu nga bwino okubeera mpozi ate nze Sula Senyo okubeera nga tutusako muziki amawulire n'ebikulimira kuna ku ngono olwaleero lunaku lwa Monday ate mpozi tuli mu kwetegekera okulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni buli kimu kyankalanye bafulumiza program erambika entambula nga zigenda okubeera enguudo na buli kimu lunaku olw'enkya egenda kubeera public holiday abakozi ba government bonna ebateri kukola gwakola mu butale osobola kasobera nga boli awo ekubo lyoyitamu buli banga teriri kwago agazibiddwa ekubo lyoyitamu buli banga teriri kwago agazibiddwa okulayira kugenda kutekinga place oba kugenda kubeera wali eri kololo mu kisaawe mwalabye ddo obubonero security lunaku lwajjo nalabye aba parachuters aba bavuga parachute aba babuka mu nnyonyi nga bwe bayolesa obukugu n'okubeera nga obuli abateekawo embeera eraga nti security eri ggulugulu bino nno bizeewo okubeera nga biddiridde empozi ate oluvannyuma wa General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'alabula yavuddeyo n'alabula n'agamba bannaaye mmwe bakkomanda b'amagye tewabaawo omusirikale n'omu afeintingira ku parade kino kiddiridde ennaku zivuddeko awo omukolo gwali gwaki waliwo abamu ku basooja abafeintinga ne balemererwa okubeera mpozi nga ate bamalako parade ng'omukolo gwali guteekeddwa jjukira abasajja bano basookawo bajjawo ku makya oba ne basiibawo be balina okusembawo okuvaawo nga president amaliriza okwogera byonna omukolo okuggwa ne balyoka bavaawo ng'asimbudde agenze enkuba ne bwetonnya etya balina okukumba ebintu ne bibeera bitya omusana gwase gutya tebalina kuva mu kifo nejjukira abasajja battu bano bakugambye babeera ku parade paka last teri kuvaawo nti ogenda olye kuba oluusi bamanyi obbalimbira ku abuyita batya bu biskuiti n'amazzi naye biskuiti oyo gwolaba alumya enjala abamu bagamba biskuiti w'abasirikale alimu ekiriisa era olya ka biskuiti kamu olinza okuddamu okulya emmere lunaku lwankya byonna tubikkiriza naye amazzi omuntu oyo ali fiti kyenkanawa emmere kintu kikulu amazzi kintu kikulu kati omuntu bw'ayimirira kuva ku makya paka ssaawa banga 11 abali n'obulamu era gy'ova olaba bagamba amagye olina gayingira ng'oli mulamu bw'oba olinamu ekirwadde gwe tebakuwa lwaki nti baagala omuntu ali fiiti ennyo nti ne bw'anaaba talidde ne bw'anaaba takoze atya ajja kusobola okubeera nga yeeyimirizaawo mu mweri nga teguli wiiki though statement eyo nze nagirabyemu obulema nti bw'oyogera bw'otyo obanga awa sigino eri abatujju bw'oyogera bw'otyo obanga wali sigino eri abatujju nti oba oli awo some of the Uganda soldiers are not fit betulaba ku parade nti oba oli awo tebali fit bangu bakuyitawo omuntu n'akola ekikolobero mu kifo wali president oba kikola president yennyini so nze ndowooza CDF ekyo yandibadde takyogera ebizibu byammwe mubimalira omwo naye ebintu byafulumye mu mawulire ku social media ne tugamba yiye kiki ekiriwo lwaki omuntu yandibadde ayogera bw'atyo nga amanyi tugenda ku bintu ebikwasaganya n'ebya security olunaku olw'enkya anyway katusabe omukolo guggwe mirembe tusaba temukwata nnyo bantu ate lunaku lubeera lumu lwokka era Uganda egenda kusigala ng'egenda mu maaso temukola nnyo mbeera temuteekawo nnyo mbeera
ya kutiisa abantu kubeera nga batya kuridda abantu balaba abantu abafutuka mu nnyonyi bantu bafutuka mu nnyonyi mu bbanga eyo mu parachuti n'atonya ku ttaka n'agamba abo tebagenda tunyola bunyoozi nsingo so kati naye tukubiriza bw'obanga toli ku mukolo tewayitiddwa ku mukolo sigala ewuwo bw'obanga tewayitiddwa ku mukolo sigala ewuwo tosumbwa bantu kuba kyemmanyi omukolo gw'ekkololo ogwo gwonna gwa kkaadi okusinza ku byentegeddeko abantu buli district erina ovaamu abantu 50 kati gwe buli district gibaleemu abantu 50 ojja kwekanga nga beba executive nga tekuli muwagizi n'omu nga kuwaga 5 ba kituufu bapate memba naye nga beba bakulembeze nemwe abaalonda mu bagibaji temusuubira okulinnyayo era mwetegeke kubeera mpozi ng'oba oli awo mulabira ku TV na kuwulirira ku radio emikolo nga bwe gigenda okubeera ng'ate gitambula egy'okulayiza President Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera yonna. Tukujjukiza nti egenda kubeera public holiday olunaku olw'enkya. Ng'oggyeko ekyokubeera public holiday n'enguudo ezimu zigenda kuggalwa nga tezikozesebwa bantu ba bulijjo okujjako abo abali invited abayite n'abo abalina bye balina okukola ku mukolo ogwo naye ate balina okuba kwe bakola balina bo basulayo terigaa nti ate gwe ovudde wabweru no mulina okusulayo temufuluma order temufuluma mulina okubeerayo paka president abasangawo era n'abalekawo okitegedde abasangawo era n'abalekawo teri byagamba gwe obudde bukuweddeko ofuluma ogenda olagawa president akyayogera ate gwe ofuluma ogenda so okukola ki okulayira bwe kuto kugenda okubeera mpozi ate nga kukwasaganya mu mbeera yonna wano nno ate mpozi twagala kwongerako story endala eya bannaffe mpozi ate aba FDC n'abalaba kuli oludda oluvuganya gavumenti bavudde ne bagamba wa tetugenda kubeera mpozi nga tetubeera kukulayira kwa President Museveni. Bano nno babadde baweereddwa kaadi era nga balina okubeera nti oba oli awo bawewa invitation mbu bajje bo bagamba tetusobola genda ku mukolo kubanga okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya kwalimu obuvuyo bungi nnyo kyokka ye ayogerera amagye akulaga nti kuno kasookere tubeera na independence Uganda kasookere efuna bwetaaze kuno kwe kulonda okukyasinza okubeera okw'eddembe naye ng'eddembe simanyi ddembe kiri ayogera olw'ensonga nti n'abeena ali mu bennyini beekubanga ne beetema n'abalala betta naye omukulu akugambye nti kuno kwe kulonda okukyasinza okubeera okw'eddembe okw'amazima n'obwenkanya kasookedde tufuna bwetwaze kasookedde tufuna bwetwaze kitegeeza ki nti balina okugumya ennyo abantu babagambe bye baagala okuwulira naye abantu jjukira newankubadde internet yali teriiko era abantu baalaba effujjo eryakolebwa mu kulonda mu bitundu ebyenjawulo newankubadde internet yali ekoze eki egiddwako kati bo bannabyabufuzi abawakanya gavumenti bagamba no tetusobola nabe Patrick Amuriati nendaba Ssemujjunganda n'abalala bonna nga bawakanya invitations ezabaweereddwa olamu obusanza oti olunaku olwajjo still yabadde Sunday ate yabadde Mother's Day olunaku lw'abamaama ate era nga oba tonnayagaliza maamawo olunaku lulungi era ndowooza okyasobola okikola olunaku olwaleero n'obeera nga oba oli awo
omwagaliza olunaku olulungi mu mbeera yonna. Olunaku lwa Mother's Day abasumba ab'enjawulo ba Reverend Father ba bishops bagezezaako kubeera ng'obuliawo bakuba basabisa abantu ne baba n'obubaka obw'enjawulo oba biki balina okubeera nga bettanira okukola. Era wano nalabye abeerubaga nga balaga nti ba Tuesday class bazzeemu okukuba ebirayiro. Balina kye bayita Tuesday class ewaabwe, ndowooza kibiina ky'abafumbo naye nga basinga kusinkana nnyo olunaku lwakubiri. Bano nno basobodde okuddamu ate okukuba ebirayiro obaoliawo okutukuza obufumbo. Okutukuza obufumbo. Now abantu bano bo bennyini kakati olunaku lw'abamaama luno abamaama bataata bakubiriziddwa okubeera nga bajjumbira okubeera nga batuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe naddala omulimu ogw'okuweerera abaana baabwe n'okubeera nga abaliisa emmere n'okubambaza nga bataata bwe balina okubeera ate oba oliawo kijja kuyambako eggwanga obutabeera nnyo mu buvuyo, ate domestic violence, ate ebikoze bitya blabla n'ebirala. Kakati awo nekibeera nga kijja twanguyira okubuulira nga bannaddiini bwe banga bava ne baliowo emyoyo gy'abantu well and good. Anyway, bwe gutyo olunaku bwe lwawedde olw'abamaama tubajagulizaako mwenna oba oliawo ate ababaddewo ku lw'abamaama ne ku lw'abataata. Naye ndowooza ne bataata beetaagayo olunaku lwabwe baba tulina olunaku oba tetulina lunaku. But abaana nina ekintu kyendaba, omuntu amala kufuuka taata oba maama n'alyoka ategeera omugaso gw'oli eri eyamuzaala either maama oba taata, nti emigaso gy'abataata mitono, girabika kitono nnyo, si gye giri awo nti girabibwa nnyo era biki. Abaana era bwe balaba bwe baba baleesa akasente basooka kuwa bamaama, bwe baba balina gye bavudde maama gwe bagulirayo ekirungi ne bamuleetera kagomesi n'ebirala. Taata gwe olina kusanyukira busanyukizi ku kye baleetedde maama. Bannange mwebale nno mukulike erere naye nga gwe tobaako na kikyo. Kyova olaba amakubiriza nnyo nti bannaaye tuyige okwekolerera, naye bw'obanga omaze okwekolerera gwe ng'omusajja oggyeko eza famire ezimu sooka ozeeteekemu. Ezimu sooka ozeeteekemu osobole okubeera nga oba oliawo otereeza embeera. Kale ate mpozi ne tugamba eyo tuvuddeyo ku mawulire mpozi ate aga Mothers Day. Twongera okujjukiza yonna gy'osinza okubeera nga owuliriza n'okubeera nga tukubiriza abantu abali mu diaspora mufuna ebizibu, kwoza ngoye, entebe ziddugala, okubakolerako cleaning ewaka n'ebirala byonna tubazigirira Centum Cleaners. Egenda bugenzi ku website sekamukigamu nti www.centumcleaners. Ojja kubeera nga obafuna bulungi nnyo obakolereko mpozi ate oba oliawo invitation bajja kubeera nga batuuka communicating, bajja kubeera nga bajja wonna wooli wonna woyagala okubeera nga balongoosa ebintu byo ebyenjawulo oba otegedde. Kale waliwo akantu akaneewunyisiza, ndabye Ssekakiti ng'ate ekintu kyayogerako kituufu, kansooke nkifune wano mu bulambalamba bwakyo. Abantu abasinga abadde tebannakagenderera kano. Ssekakiti agamba bw'ati nti musobola okunzita bwe mba nga mwagala, naye nja kwogera. Western Uganda omuli Mbarara n'ebitundu ebirala ebiri mu Western Uganda balina ababaka ba palamenti oba constituencies 270 kyokka, nga okusinza ku map ya Uganda Western Uganda ntono nnyo ku Buganda, nti Buganda nnene naye ina ababaka ba palamenti 100. Difference ya babaka 170
oba ulira difference ya babaka 17 ababaka 17 ye difference eriwo kati agamba obwenkanya buli ludda waawo. Buganda eriwa mu government eno. Buganda eriwa mu government eno. Ebyo bwe biri. Abakulembeze bwavaayo n'ayogera bw'atyo abaweereza sigino abala muzuukuke mutegeere. Obontegedde abala muzuukuke mutegeere. Mutegeere kiki ekikola ki ekiriwo era ekitambulira ddala bulungi mu nteekateeka zonna eziriwo. Naye ebyo nze ndowooza era nga bw'ogambye seka kiti you will speak and speak. Manye ebintu ebimu ffe mu ddiini bagamba kyotasobola kwogerako kijjewo n'emikono gyo kyogereko kivumirire kikyawe. Kati ebintu ebyo byonna baseeka baffe bali abatukulembera abaasooka ne archbishops bishops n'abala bonna babyogerako naye era gye baakomekkerera nga kufa. Naye nabo already ffe ng'abasiraamu tukimanyi nti obudde bwonna okola ki ofa. Kyovola agambye sijja kulekeraawo kwogera oba munzite naye obwenkanya buli luddawa. Western Uganda ntono nnyo naye ebireeta ng'erina ababaka 207. Manye mu West eyo kye nategeerako bwe bakuba tugeze bakubye bali omunsaakalu nga bamukuliyetingirawo ka constituency akake. Nga mukuliyetingirawo ka constituency akake akajjamu yekka nga ye munene ateekawo abanamuvuganya ng'abasinga ng'ensi egenda mu maaso. Obontegedde. So mu mbeera yonna tukubiriza abalina eddoboozi okwogera. Si kirungi kulaba mbeera oba namujinga nga ali ekikajja ali akasooli akola bitya n'osirika. Lwaki obeera osirika? Mbuuza lwaki obeera osirika? Yogera. Bamuzaata baayogera. Kizito Lwanga Sipiriyano baayogera. Ogenda kuŋŋamba baayogera naye baafa. Okufa tteeka buli omu alina okufa. Kati gwe bw'ogamba mbu bwe nayogera bajja kunzita nga gundi kyeyayogera Kazimba Mugalo mwalabe byavaamu. Kyova olaba ebintu ebimu omuntu bafuna ebizibu abantu ne babamookinga bumookinzi. Abantu ne bakumookinga bumookinzi ne bakujerega n'ebirala ebiringa ebyo. Lwaki? Nti oledde oba wakola statements ennema ng'ate bwe nayogera bajja kunzita lelelele. Waliwo n'abafudde nga teboogedde ninga bakubiddwa masasi. Gwenjagala ombuli Meja Kigundu yali ayogedde ki ekyamukubya amasasi. Abasiraamu bwe bazze batta majority nga tebalina mu byagamba nti oba twogera oba ki no. Naye nga babeerawo awo bakubibwa amasasi. After kubibwa amasasi ne watabaawo kikolebwa ensi n'egenda mu maaso. Bwe banga yajaaliyo ejja kubeera ajaaliyo bajja kukuba amasasi. Bwe banga tojja kukuba amasasi era ojja kubeera oyogere paka. So kati tozibibwa mumwa. Speak. Yogera kyomanyi kyosobola okubeera mu bwoli awo kisumulula eggwanga lattu Uganda mu nvuba. Okuswazibwa okulala mpozi ate mu bitundu bya Abuja. Ugandan ambassador in Abuja called in police in his own staff. Called in police on his own staff when he staged a peaceful protest after going months without pay, despite funds reportedly sitting
on the embassy accounts. We are being anagamba nti tuswaziddwa munda ne wabweru. Kakati nolo ambassador wa Abuja alina omukozi we yabadde abanja myezi kasente kabanja tekajja kiyakoze n'agamba kanekalakase n'atakola mirimu n'atuulaawo n'akola atya. Kati nono omusajja ambassador akubide police essimu, era wamukubide police essimu okakana ng'oli bazze bamukwate bamubuuza buzibu ki nti abadde akola protest mu maka. Naye wano bakugambye nti sente ziteekebwayo obulya budget sezibira mu banki bani Ssemujju Nganda zibabeera baliko mu bukiiko obwo, zino zalagawa, zino zakola kipi n'ebirala obiwulira babeeramu. Obiwulira bibabeeramu. Kati bakulagize nti ambassador omusaala gw'omwana agulya, mmwe temutegeera nti waliyo abantu abalina okubeera nga bakola era nga balina okusasulwa. Mubamanyiiko mirimu naye okusasulwa temubamanyi. Mubanyiiko mirimu naye okusasula temubamanyi. Mulinda bulinzi bakole babakolerere byonna. Nedda. Waliwo ebintu ebituswaza bannaye bakulu bannange abali muki abali mu gavumenti. Waliwo ebintu ebiswaza nga mulina binogera eddagala mangu. Abantu balime kubeera mpozi obuli abo batuyisaamu amagengege. Mwami Amini omugenzi Haji yali yamenya likodi nga yagulagula ettaka mu nsi ez'enjawulo n'ateekamu kye tuyita Uganda House. Waliwo ensi z'otuukamu ng'oredde we are shining nga ne ambassador waffe naye asulamu ebyo ebizimbe biyitibwa Uganda House. Newankubadde ebimumbu ate bitundiddwa ku mulembe gwa Mwami Museveni. Netugamba guno omulembe gwa Museveni gw'abantu abagunjufu era abasomyeko. Kijja kitya nti bo tebalabye mugaso gwa Uganda House? Ate Amini ataasoma n'abeera nga Uganda House ye yagiramu omugaso ng'alaba nga kyetaagisa ogizimba. N'ettaka gye liri lyagula nga in the name of Uganda, not Idi Amin, but in the name of Uganda, ngeri ettaka lya kuteekako bizimbe ebya Uganda nga bwe tugambye Uganda House. Naye abantu abasinga omurugube baba tebakomye kutunda bya wano wabula n'ebiri mu diaspora bagenzi babitunda mu mpolampola oba si ekyo ne babiggala. Ne weebuuza ogadde kyaki? Mulina budgets ezikola biki, ezikola bitya mu byensimbi, naye lwaki osalawo otunde nga weekwasa mu toyina sente zigenda kulabirira bakolera embassy? Toyina sente zigenda kulabirira bakolera embassy. Anyway, nga twongera okubajjukiza okulayira kwenkya kujja kubeera mpozi ate kuva lunaku lulamba kuva ku macha paka ateera akawungezi. Twongera okubajjukiza ate mpozi obuli awo temukwasaganya nnyo bintu bigenda kubeera nga ate bibakyankalanya bibatawaanya mu mbeera yonna nga mubiraba ate era still. Tutambudde era mpozi tweyongeddeyo mpozi mpola kubeera nga ate obuli awo amawulire twongereyo okubeera mpozi nga ate tugatuusa gye gena okugenda. Tugenza mu byobulamu. Mukyala Anita Among Ruth Acheng Generous Acheng bintabuse sorry munsonyweko. Mukyala mpozi ate Generous Acheng ona agamba nti balina obuzibu mpozi ate ebino azabigamba gavumenti enfuna n'enfuna nti abantu abamu
tukola ki abasajja nti abantu basoma ne bamala ne badduka ne bagenda mu Bulaaya nti baana bangi bola basoma wannansi basoma obudokita naye abasinga olugira bwati pa ngadduka ng'agenda ebweru. Kati nno ye agamba nti waliwo endwadde ez'olukonvuba oba endwadde zonna nga zikwatagana kubeera nga bakwisaako ekiso. Bagamba nti ezimu tebalina mpozi ate bantu bakola ku nsonga eno. Basabidde gavumenti nti abantu bano bawe oli wajja akola byakola asome sente zirinnyeko aleme kubeera nga akola ki nga yeeyagala. Byebyo ate mpozi oba oli amalala mu Kitigomo omusajja asse munne olw'ensonga nga olwakubeera nti abadde alaba nga emmese ze teziwera. Eno nno balya emmese simanyi bakikola lwa njala oba nga enkula yaayo bwetyo bweyina okubeera balina kulya mmese. Manyi waliwo ate mpozi buli awo ekirinza okugaana abantu bano okubeera nga bali ebintu ebirala ne beerira mmese zaabwe. Kigambibwa omusajja ono omugenzi kati abadde mukwano wa aliwo essaawa zino era nga agamba nti bafunyemu obutakkaanya oluvannyuma lw'oli okubeera nga emmese yazibaze nga tezikola ki nga teziwera. Emmese nga teziwera oba ontegedde. Njayuyiza nno nange nti waliwo ekigiragira emmese obanga gwosazeewo kubeera ng'otambula ng'ofaanagana ng'emmese bo nga basirika nga bakubulirirawo nga bagamba nti ekituufu kiriwo ekite asigenda kubeera mpozi ng'ate ensukkaano eno mbaagazeemu njagaza mbere bulungi mweraba.